Osama y'omu ku bazannyi b'Ebikonde abadde mu Nsiike Olwaleero mu mpaka za National Novices Boxing Championship eziri mu kuzannyibwa e Lugogo. Ono ng'ava mu Lukanga Boxing Club abadde atuuka ne Apollo Joram mu buzito bwa kilo 69 oba buyite welterweight. Olulwana olugenze okukomekkerezebwa nga Kirwa Osama owa Lukanga Boxing Club yaluwangudde. Ono yeebazizza abatendesi be olw'okumuteekateeka obulungi ekimusobozesezza okuwangula olulwana luno. First of all, respect eri coach mzee waffe mzee Lukanga. I salute you. Bakochi bange bonna abambeereddewo tebadde byangu kubanga era nga bw'okimanyi kuba kwewaayo bwewe kokka. Olulwana olwalonyumidde abalabi lubadde wakati wa Galuka Abdulrahman owa Kololo High Boxing Club ng'attunka ne Barasa Emi owa Namayingo Boxing Club. Olulwana lugenze okukomekkerezebwa nga wagaluka Abdulrahman yaluwangudde. First round soose kutya ng'alaba omusajja alina omubiri. Second round kapiteeni waffe coach n'aŋŋamba totya azannya ky'omanyi. Nze jimu gye nkolera ye nnamba emu ŋŋenda kuba oyo masasi gokka tewali asobola. Muzamini Somuddongo muzanyi wa Bikonde era ng'azanyira mu mpaka eza Champions League agamba omutindo gw'abazanyi mu mpaka zino gubadde mulungi era abawagizi banyumiddwa nnyo. Twagala Ebikonde tukanga kuli ku level eyagaza buli omu nga tukiika tufuna emidaali ate ng'emidaali giva eno wansi ng'abaana tubazimbira eno. Weeru kyasanyu nnyo kitwongerako okutulaga gye tulaga future ntangaavu. Luno lunaku lwakubiri ng'empaka zino zizannyibwa era abazannyi abalala bawangudde. Mwesigwa Richard akube wa Lukanga Nathan, Semuyaba Juma n'akuba Kayimba Vincent n'abazannyi abalala. Nga tugenze